bwe yategeera nti ndi lubuto omwami yabula. Okubula atya? Saddamu nga sikyamulaba kubanga yajjanga mu kyalo buli olwokutaano ng'ajja lwakutaano ivi olw'eggulo okulaba n'abeera naye nga mu kyalo eyo ereza omulundi ogwasooka ogwokubiri kakati omulundi ogwokusatu we nafuna omulundi ogwokusatu kuba gwesakiriza yankwata bukwasi nali ŋŋaanye ng'olwo ntandise okuwulirako kale ku bigambo nti ate oyo omwami yayagala n'oyo maama ng'ate mpulira bagamba oyo omwami alina obulwadde naye nga nze simumanyi kubanga nali simumanyi ku kyalo nga simumanyi nga simumanyiiko biwanvu. Kaakati bwe namala ofuna olubuto omwami n'abula. Omwami bwe yabula nga nze simanyi nti nno ndi lubuto. Omwezi ne guyitawo nga simulaba kati oyo maama nga ŋŋambye nnyina obuzibu. Njagala kumanya ewaabwe w'omusajja n'aŋŋamba nze sikyamanyi waabwe kubanga ebijja baabisengula. Iki yafa omusajja yafa. Nga bw'atyo bw'ayogera. Kati ne ŋŋamba nze kati ebiseera ebyo ne ŋŋamba kaŋŋende nze ndabe wali we nateeka abaana oba nkyasobola okubaggyawo. Kale nakirowoozesa bwongo butono kubanga era tekibeera kyangu genda mu polotyole n'ogamba nti nno ngenze kuggyawo baana bange nabaziika wano. Nembeera nga ngenda nga ncekingayo nga ndaba baazimbawo. Naye kati okuva lwe nange embeera yatabuka. Okuva ku olwo kansooke nkusalemu ku kirimi. Okuva ku olwo we waziika abaana n'olekera awo waddamu n'ofunayo ku musajja omulala? Yes, naddamu n'enfunayo ku musajja omulala n'enfumbirwa. Oyo mukwano gwange we nali ngenze yali alina gy'alaze ng'ate tagenda kudda. Kati essaawa zaalinga 9 ngenda owulira ebintu binnuma nga bitabuse nambuliidinga nnyo. Embeera omwo nasula nga nfa ekiro kyonna paka ku makya. Kati ku makya neera nensiibamu neera nga mbuliidinga nga ndi bubi naye nga sina muntu gwe nsobola gamba kubanga mu area mwe nali abalimu nali sibamanyi. N'aŋŋamba tuula ku baketi bwe biwulira nga bijja osindike konze kale nensindika ekisooka nensindika ekyokubiri nensindika ekyokusatu n'aŋŋamba n'abaana babadde 2 lwaki wagyemu olubuto? Ne mugamba nti maama Amina ye yaŋŋambye. Namaliriza okugyamu olubuto ne mugamba kuba yaŋŋamba mumala yaŋŋamba ye maama Amina yaŋŋamba ogenda ku Mutoyi amawulira nga bizze ng'ogenda ku Mutoyi ng'ositama ku Mutoyi. Kati eri wali Kampala mu tawuni Mutoyi kironi sana n'obulumi bwe nali nina asobera Mutoyi. Kati oyo Mariam yaŋŋamba tuula ku baketi naye nga simulabye nako naye nga bweba otuddeawo nga nsiriikiridde nzekka. Like w'okutunula bw'oti nti otunule bw'oti olabe mu maaso bw'oti mba ndaba abaana. Abaana olaba bafaanana batya? Kiri ekifaananyi ekyali mu baketi kye kikujjira? Nedda kati mbalaba nga bali bwereere nga wabula abaana nga webasizaawo naye buno obwana obuto obuwere. Yes. Bwekityo. Ate nga bavaamu eddoboozi? Yes, mbeera nga nfuna amaloboozi. Wambe nafunako amaloboozi nga gasusse nali mufumbiro oba nabirowoozaako nyo simanyi. Nendeekaana mukama wange n'avaayo n'agamba gwe kiki ne mugamba simanyi. N'okubirowoozaako oba? Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Mumaziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Star Favour Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kibuzi beerawo nnyo mu life experiences and adventures. Njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okutwagala, mubale nnyo okutugoberera. Mpoza ate baganda baffe aba BBH Travels be bateekamu omusayi kulaba nga sheetambula bulungi nga bano bali awo Dubai bakugamba nti gwe wenna ayagala okukola visa change, visa extension, ayagala okukola freelance visa ey'emyaka 2 bagikola bulungi nnyo. Gwe omusuubuzi ayagala okugenda okusuubula bakolera okuva ku visa ku air ticket ate ne bakulambuza n'ebitundu gy'ogenda okusuubula ebintu byo. Mpoza ate ne bakufunira n'ew'okusula. Package nnungi nnyo, beera ng'obakubirako ku ssimu obeebuzeeko. Njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okusubscribinga, mubale nnyo okutwagala. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show. Olwaleero show ngikoledde waka naddala singa guest wange aba ali ku ssimu siterako kuva waka mbeerawo ne ntuulawo ate ne tubeera nga tukola ki nga twogerezeganya. Ninako omwana omuwala ayagala okubeera nti nawabulwa olunaku olwaleero agamba nti yazaala abalongo, yajjamu olubuto olw'abalongo, yajjamu olubuto nga tamanyi nti lw'abalongo ate n'agenda okulugjamu, agenda okulaba abaana bali 2. So baatetenkanya ne maama w'omuto kuba maama we yamuwa amagezi n'amugamba nti engeri gy'okyalina ebyokukola omusajja oba oli awo olubuto alwegaanye. Sitegedde oba omusajja olubuto yalwegaana naye emboozi tugenda kuba tugitunulamu tulabe byali bitya. Baakwata abaana ne babazika mu kinnya ekiviiriddeko omwana omuwala essaawa eno okubeera nti talina mirembe kuba babazika ku muzigo omuwala we yali asula. So tugenda kubeera tutunulamu emboozi ye yali etya, byajja bitya ate tubeere nga tuwangana amagezi. Bajukiza nti bagala baffe aba Platinum Wellness Spa be bakafulu mu kukola massage ali very professional. Gendayo ofune VVIP treatment basobola okubeera nti no bakolako ate omubiri gwo gubeere nga gubeera malidaadi saana orelaxinge. Abagala okukozesa ku steam yaabwe weeri nnyo, abagala ogendako omusawuna musobola okugendako omusawuna ate ne mubeera nga you live a healthy life. Ebirwadde byonna ebikuli mu mubiri bisenyiga biki byonna birina engeri gye bifuluma ng'ogenzeko omusawuna. So beera ng'obanoonyako olabe butya bw'oyinza okweyambisa services zaabwe. Bannaffe aba Shukran Pure Herbal Solutions bano bakozesa ddagala ganda. Omukyala akugamba nti gwe wenna ayina ebizibu n'ebbaawo eby'omu kisenge babikugonjoolera bulungi nnyo. Ayagala okwongerako ku size gwe omukyala nabukalu genda obanoonyeko. Abalina ulcers, abalina ebizimba mu nabaana, abalina endwadde nnyingi enganda babeera bakolako bulambalamba. Abatunzi b'eddagala bangi naye okusanga omuntu alina eddagala ettuufu si kyangu. So beera ng'onoonya kuba Shukra Pure Herbal Solutions babeere nga bakolako bulambalamba. Bannaffe aba Star Favour Uganda bakugamba nti gweyagala okugenda Kuwait bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bakutwalirewo Kuwait wokka. Neyanza nnyo bakwano, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusapootinga. Olwaleero luno lwennyini munzikirize nkubire ku mwana muwala ku ssimu kwali tubeere nga tuwulirako ku mboozi ye. Gwe omukyala tega amatu kuba ekizibu ekyatuuka kwona omwana naye kyali kutuukako. So tetujajinga, tetuvumirira wabula tulabe butya bwe tuyinza okumuyamba. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Erinnya lyo ndyerabidde by the way. Wanje? Yenze Hawa. Hawa. Okay. Njogerako ne Hawa. Tuli live ku HK Media. Nga ate tulindiridde kuba ntuwulira emboozi yo byali bitya? Ate byatandikira before nga sinaba kufuna lubuto.
nali mbeera mu kyalo ne jjajja wange. Kyalo ki? Naye nga wanje Wali obeera mu kyalo ki? nali mbeera Butambala. Butambala, okay. Kati nga tulinawo kale ng'ekyalo ekyo famire kale ka area mwe nali mbeera famire eri emu. Kati nga waliwo ennyumba etulinaaniganidde nga omukyala abeera mu famire memba wa maama, nali mbeera Bukojja. Kati nga ebiseera bye nali nkuliridde nga ndinga myaka nga 17 kuba essaawa zino nyina 23 era 23. Kati oyo maama nga tubeerawo kale nga mukwano gwange kubanga nabeeranga ne jjajja wange nga mukadde, kati nga gwesobola okugamba nti oba neetaagayo kiri nga asobola okikukwaba nga akirina. Oyo famire memba aba maama kuba yali mukyala naye ng'abeera muganda w'abamaama. Kati omukyala oyo lunaku lumu yangamba Hawa, waliwo omusajja yangambye akwegombye naye njagala oyogere naye omusajja alina ssente biki. Kati nga mugamba kati ebiseera bye nali siraba nakutandika kwagala basajja nga ngamba kkiriza nga nzikiriza nga mpa esitimu ye nga amukubira nga tubeera nga twogera. Kati olunaku lumu omusajja najja wewake w'oyo maama tumeetinga ne twogera. Naye yali musajja mukulu koze emyaka gye yalimu yali nga jjajja wange ng'asinga ne taata wange omukulu. Oyo omwami gwe baakuleetera? Tubeerawo awo. Eddoboozi lyo likendeddemu? Bosi wange ali mu kkuba naye sigenda kumukwata. Kati nga tubeerawo awo simanyi oba ompulira. Nkuwulira naye eddoboozi likendeddemu. Hello? Ompulira? Nkuwulira. Nkuwulira naye kyenkugambye nti bosi wange ali mu kkuba naye sigenda mukwata kukozo ngambye oli live bwe nzijjako mba puroguramu ngitta. Kati nga tubeerawo awo mwami ng'atandika kubeera Sooka omala okukwata boosi wo. mukyala ssente. Sooka omala omukwata owulire kyagamba Mwami olabe. ng'abeera ng'ajja nga ndaba kati lwali Hawa? mwami Hello? netumiitinga mwami n'anfunyisa olubuto. Sigenda kufuna bulungi nga toconcentratinze. Hawa? Hello? Yes? Oli free bulungi? Wali mbadde ndi free naye kati bosi wange akomyewo kuba badde taliiwo. Bw'okiba kisoboka ompemu eddakiika nga 10. Naye Bambi making sure ziri 10 kubanga sijja kusobola kulinda nnyonnyonnyo kyamaanyi. Neeyanzizza mukwano kuba kati ngenda kubawa mmere then ngenda kumugamba nina program gye ndiko mpamu nengenda musabayo ku time soke nsotolinge. Funakyo oba omugamba then onzirire mu ddakiika 10 Bambi kuba eziyitako ngenda kale. Bano be ba Shukra Pure Herbal Solutions bakafuluma okujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala ly'obutonde gwatawanzibwa ulcers, ebigalanga, sukaali, pressure. Bakubire ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga basobole okujjanjaba. Ate gwe omukyala ayagala okwongera ku mazzi balina ka Mosquat kabwe kalungi nnyo nnyini ddala. Bakubireko ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga. Abakyala abatagenda wannabikande, abakyala abalina enseke enkyafu, tube cleanser yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala. Ate mmwe abaami abagala okwongera ku size oyagala maanyi ga sajja weebali nnyo okuba nti bakureceiving aba Shukra Pure Herbal Solutions basangibwa awe Katwe. Banoonyeko ku nnamba y'essimu noti 751 844 314 oba noti 740 48 57 3. Weyagala oyita ku WhatsApp osobola noonyako ku noti 744 856 877. Aba Shukra Pure Herbal Solutions bewaayo kujjanjaba.
So Hawa engeri gyali mu nnyumba bannange munaasonyiwa tugenda kuba tumugumiikirizangamuko katini ate emboozi nga bwe tugezaako okugitegeera. Okay, so Hawa okomye ku ki? Nkomye nga nkugamba nti omwami wekito ne tumiitinga twagenda nga tumiitinga nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto nali saasooka kumanya nti ndi lubuto. Nagenda okutegeera nti ndi lubuto olubuto lwa myezi 4. Omusajja maama we yamukufunira teyajja wammwe kuwoowa? Kyensobola okugamba life eyandetera okwagala omwami okozesa mwagala nze nga nze naye embeera kitegeera koze yalinga asobola okukuwaayo n'akugulirayo byoba weetaaga bwotyo kuba nali mbeera ne jjajja wange nga sirina muntu andabirira kati ng'oyo omukyala oyo maama wange oyo omuto nga yakala always ng'ezo oyagadde empale bwe bityo nga yabimpa kati ndowooza naye yatuuka ekiseera nga oba ng'alaba talina waafuniramu n'agamba alina okunfunira omusajja asobola okumpanga naye amuwa. Kati maama oyo nembeera nga nenfuna olubuto saasooka kumanya nti nina olubuto. Ono omwami ye yakugyako obukyala bwo? Yes. Wali tolabanga ku musajja mulala yenna? Nali sirabanga ku musajja mulala yenna. Engeri nti ye yali muntu mukulu yalabika yamanya nti nfunye olubuto ate nga nali muyinako n'oluganda nga simanyi. Kati ye maama we yali takimanyi nti oyo omwami omuyinako oluganda? Kyemmanyi yali akimanyi. Ate n'amukupangira? Ye yali ayagala bintu. Awoneko ku stress y'okuba nti omusaba ssente za padzi. Nali nga tesizimusaba buli kaseera. Kubeeramu. Yes, madam. Okay, madam. Kati omwami oyo bwe yategeera nti ndi lubuto omwami yabula. Okubula atya? Saddamu nga sikyamulaba kubanga yajjanga mu kyalo buli olwokutaano ng'ajja lwakutaano ivi olweggulo n'abeera naye nga mu kyalo eyo kati ffe waffe wali butambala eno mu bulo naye nga ye yalinga abeera eri Kibibi. Kati ng'ajja n'ajja we waka ne munyumya bwe mutyo n'abeera awo n'oyo maama. Kati maama kati omwami n'abula. Ebintu bino mwabikola emirundi emeka n'omwami oyo? Ebintu twabikola emirundi 2. Mwabikoleranga wa mukyala ewa jjajjaawo? Omwami yankutukwata n'antwala n'angambye waabwe balina edduwa ey'Ekibibi ne tugenda n'oyo maama. Kati bwe twagenda n'oyo maama omwami n'aŋŋamba mbadde njagala nkutwale mu dduuka mu tawuni y'Ekibibi mbu angulire eshaliyaati takyayagala kundaba nga nyambadde esikaati ezinkwata. Kati maama edduwa bwe yaggwa maama ye n'alinnya booda n'addayo. Kati maama we yaddayo n'ensigala n'omwami. Omwami yali alina emmotoka. Omwami yagamba maama wo nti agenda kutwalako awaka? Twagenda ne maama ku dduwa koze oli maama neri mu famire yo omusajja baali bamumanyi. Kati gwe ng'olwo maama wo alowooza ogenda sula w'oyo omwami? Nedda omwami yamugamba ndowooza omwami yamugamba nti omuwala ngenda mugulira engoye mmale mmukomyewo. Kati ne tugenda mu dduuka omwami n'angulira etteeteeyi then bwe twamaliriza ne tugenda n'antwala eyo simanyi nayo nali simanyiyo nenzikiriza kubanga nali era sisobola kugamba. Nenzikiriza omulundi ogwasooka ogwokubiri kakati omulundi ogwokusatu we nafuna omulundi ogwokusatu kuba gwesakiriza yankwata bukwasi.
nali nganye ngolo ntandise okuwulirako kale ku bigambo nti ate oyo omwami yayagala n'oyo maama ng'ate mpulira bagamba oyo omwami alina obulwadde naye nga nze simumanyi kubanga nali simumanyi ku kyalo nga simumanyi nga simumanyiiko biwanvu. Kaakati bwe namala ofuna olubuto omwami n'abula. Omwami bwe yabula nga nze simanyi nti nno ndi lubuto. Omwezi ne guyitawo nga simulaba kati oyo maama nga ngamba naye Hawa okimanyi nti nno oli lubuto? Nemugamba ntya? Nagamba nekugambye oli lubuto naye abo bajjajjaawo nga bw'olabawo tolina bwogenda kulizaawo lubuto wabula kyolina okukola lubuto olina okuluggyamu. Awo olubuto nga mwezi gumu. Nga olubuto lulinga myezi 5 lutaweza myezi 6 nali munene. Gwe kati tewakitegeera nti oli lubuto nga tokyalwala? Kati bwe nafunira olubuto nali nga ndwala naye nga sirwala buli mwezi. Kati bwe nabuuza jjajja n'angamba omuntu nga yakatandika okulwala abeera alwala bw'atyo nange bwentyo bwe nalwalanga. Kati bwe nalaba nga sirwala saabifaako oba ndi lubuto. Ati nembeera awo maama n'angamba Hawa okimanyi nti nno oli lubuto? Nemugamba kakati nga ndi lubuto ntya? N'angamba kugenda oli lubuto n'angamba kati kankulage n'angamba ku buliri enebaka ku buliri. Nanyiga bw'ati n'angamba omuntu ali olubuto bw'omunyiga bw'oti gwe tolagera ddala nga n'omwana bw'onyigawo oti ngadde eno gwe tekiwulira muli munda. Nemugamba kati wokyogedde nnyinza okuba nga nkiwulira. N'angamba ku lubuto lwange onyigana ku lubuto lwo gwe towulira olubuto lwo lukaluba. Kati awo ntandika okweraliikirira kubanga ewaka we nali mbeera tewali muntu yali asobola kundabiririrawo okuba ne jjajja wange yali mukadde. Neŋŋamba nkoze ntya? Kati waliwo mukwano gwange yali abeera eyo Kampala ebbunga eyo. Nemukubirako saamugamba ebyo nemugamba njagala kujjako eyo kubanga maama nga amaze okungamba nti oli lubuto. N'angamba ogenda kujjamu olubuto olwo naye ati togenda bbeera wano ng'omaze kubira Mariamu omugambe nti ogenda kujjako eyo. N'angamba kubira oyo omwami omugamba ajje mwagala. Nenkubira omwami kati ndowooza omwami bwe yajja n'ayogera naye nze saamanya nti boogedde ku bya lubuto era n'omwami najja kubanga ali musajja mukulu nga sisobola kumugamba nga mutya nga sina kyesobola kumugamba. Kaakati maama oyo nga abadde eri wabbali nga boogera n'omwami. Kati omwami kuolwo lwe yajja kati bwe yali ansiibula nampa $30,000 nampa n'essimu. Awo ng'oli luddawo? Nga muli munene. Twali era awo wa maama ngulu sinaba kujja Kampala nga tuli awo wa maama awo. Jjajjaawo yali tannategeera nti olina olubuto? Kyemmanyi jjajja teyakimanya kubanga n'abewaka tebakimanya bano bannayiba bakojja tebakimanya. Eyakimanya era ne kati akimanyi oyo maama yekka yakimanyi. Pozi naye yali mukwano gwange gye nagenda. Kakati ng'omwami yampa emitwalo. Ate mukyeko. Hello? Bamukuba ku ssimu y'omwami ng'essimu tekyayitamu. Omwami bwe yampa $30,000 ng'ampa n'akasimu omwami ng'agenda. N'addamu okuba ku ssimu y'omwami essimu nga tekyayitamu. Kati ng'oyo maama ngamba nasanyuka nga azimpadde koze ssente zaali nnyingi ku nze era naziwa oyo maama n'azinterekera. N'angamba Hawa olubuto ogenda kuluggyamu era tugenda kukozesa ssente zino. Nampa n'akubira owa booda
kati obudde ne buziba ne bukya n'okubira owa booda n'ajja n'amulagirira n'antwala Gombe. Yantwala Gombe ye ndowooza omusawo yali yayogedde naye ne ntuuka Gombe ne ŋŋenda musawo n'ankebera musawo amala okunkebera nga ŋŋamba olubuto olukulu nze sigenda nasobola kujja mu lubuto. Kati nga ŋŋamba bw'oba oyagala olw'okujjamu olina okumpa ssente nga nnyingi. Eno ssente zozze nazo tezimala. Yaŋŋamba ddayo n'okuba n'ozenaleeti ddayo ogambe nambuuza abe wammwe bakimanyiiko maama wakimanyiiko kati ng'oyo maama yaŋŋamba bwe bakubuuza bagambe nti ye. Nemugamba ye naŋŋamba gamba omuntu yenna akuwadde ssente omugambe ssente azongereko tezimala njagala $50,000. Nenzirayo bwe naddayo ne mugamba naŋŋamba nja kwogera naye balansi tujja kumunoonya mpola mpola nga bwe tumumuwa enkya ogenda keeroddeyo ku makya. Era nakeera 12 nenzirayo mu ddwaliro era omusawo n'ankolako yamala okunkolako nampa eddagala naŋŋamba eddagala limire bulungi. Bwe naddayo waka wayitawo ennaku 2 nanga oyo maama abeera ŋŋamba nga togenda genda vaawo wano ewaka genda. Ninvaawo neŋŋenda eyo nampa transport neŋŋenda Kampala. Ngenda Kampala tuka Kampala namalayo ennaku 4. Kati ennaku 4 oyo mukwano gwange we nali ŋŋenze yali alina gy'alaze ng'ate tagenda kudda. Kati essaawa zaalinga 9 ngenda owulira ebintu binnuma nga bitabuse nambuliidinga nnyo. Embeera omwo nasula nga nfa ekiro kyonna paka ku makya. Kati ku makya neera nensiibamu neera nga mbuliidinga nga ndi bubi naye nga sina muntu gwe nsobola kugamba kubanga mu area mwe nali abalimu nali sibamanyi. Kati nga ssaawa zaalinga 9 n'akomawo n'aŋŋamba kiki nemugamba nemugamba ngenda kukola ki n'aŋŋamba kiki nemugamba nemunyonyola nemugamba obwe kiti n'aŋŋamba kati awo n'anfumbira amazzi agookya n'agampa nenywa. N'aŋŋamba tuula ku baketi bwe biwulira nga bijja osindike konze kale nensindika ekisooka nensindika ekyokubiri nensindika ekyokusatu n'aŋŋamba n'abaana babadde 2 lwaki wagyemu olubuto. Nemugamba nti maama Amina ye yaŋŋambye. Namaliriza okugyamu olubuto nemugamba kuba yaŋŋamba mumala yaŋŋamba ye maama Amina yaŋŋamba ogenda ku Mutoyi amawulira nga bizze ng'ogenda ku Mutoyi ng'ozitama ku Mutoyi. Kati eri waali Kampala mu tawuni Mutoyi kiro misana n'obulumi bwe nali nina asobera Mutoyi. Kati oyo Mariam yaŋŋamba tuula ku baketi. Kati netwamaliriza n'aŋŋamba bano abaana kati nemugamba maama Amina yaŋŋambye tubisuule Mutoyi yaŋŋamba kati bwe tugenda bitwalawa. Nemugamba baŋŋambye mbisuule Mutoyi. N'aŋŋamba nedda tetulina kubisuula Mutoyi bano abaana bakulu mpozi ng'onoonya buzibu. Wabatunulako ng'abaana bafaanana batya? Nga baana ddala? Yes. Nga kuliko n'ekkundi? Sijja kulimba saabyetegereza nnyo naye nga bwe walaba nga shop yali Jona kanziremukkubire. Hello. Kanziremukkubire. Kale. Gwe abaana wabatunulako nga bafaanana batya? nga shepu eraga nti mwana kingolaba nti guno omutwe bino bugere nga biraga. Kati obudde bwali bwaka nga ngamba tulina obudde bungeere tugende tufune we tusima tubateekaawo tetubasuula mu ki Mutoyi kubanga n'Abalongo. Kati waliwo awo kapoloti
awo maaso gaabwe baali bapangisa ne tugenda obudde nga buzibye essaawa awo ng'emu ne tusima ne tubateekawo era ne mmala ne bali bapangisa eyo bbunga kati naddayo nga beera nga nzirayo nga ncekinga kati nagenda okuddawo nga baazimbawo ekikomero emirundi ogwasooka agenda okuddawo nga bazimbawo kalina waliwo restaurant kati nali nagamba engeri gye waliwo engeri yakacungwa nga ŋŋamba nsobola okujjukira n'enkomawo n'enkola ki kubanga oyo omuwala yambuuliramu nagamba kale kino ekintu tekibeera kirungi embeera bw'eba eteredde osobola okukomawo oba wasobola obba wagezi lyonna tokola kitaba abantu tebabasuula Mutoyi ngamba kaale nagenda okuddayo nga bazimbawo dda nga wakyuka nabeeranga nga mpitawo nga ngendayo nga neetegereza naye nga bazimbawo nga bazimbawo naye kati kuva lwe najja eno omusajja yakitegeerako nga nti ozadde balongo nti oggyemu olubuto lwa balongo nedda nze omusajja asaddamu kumulaba omusajja asaddamu nakumuwuliza nabuuza oyo maama nagamba omusajja yafa nemugamba bamuziikawa nagamba nze simanyi gye bamuziika kubanga n'ebyo gye baali bagamba nti nowaabwe basengulayo ebijja simanya baatundayo biki bwatyo bye yaŋŋamba maama we yakitegeerako nti ozadde balongo siri shuwa nti yakitegeera nti oba nzadde balongo nti olubuto luvuddemu lwa balongo nze saakimugamba nti n'olubuto lwavaamu lwali lwa balongo ye yamanya bumanya kimu nti oggyemu olubuto kati bwe namubuuza naŋŋamba bw'atyo naŋŋamba eri ewaabwe eri baatundayo ewaabwe ebijja baabisengula biki kati ng'olwo mugambye nyina obuzibu njagala kumanya ewaabwe w'omusajja naŋŋamba nze sikyamanyi waabwe kubanga ebijja baabisengula biki yafa omusajja yafa nga bwatyo kati neŋŋamba nze kati ebiseera ebyo neŋŋamba kaŋŋende nze ndabe wali we nateeka abaana oba nkyasobola okubaggyawo kale nakirowoozesa bwongo butono kubanga era tekibeera kyangu genda mu polotyole nogamba nti nno ngenze kuggyawo baana bange nabaziika wano nembeera nga ngenda nga ncekingayo nga ndaba bazimbawo naye kati okuva lunange embeera yatabuka okuva ku olwo kansoke nkusalemu ku kirimi okuva ku olwo we waziika abaana n'olekera awo waddamu n'ofunayo ku musajja omulala yes naddamu nenfunayo ku musajja omulala nenfumbirwa nga wayise ebbanga ki ndowooza nga wayiseewo ng'omwaka gumu kubanga nafumbirwa nnyo emyaka 18 yes n'ofumbirwa omusajja mwazaalayo ku mwana twazaalayo omwana ye talina buzibu ye talina buzibu oyo omwami gwe wali wafumbirwa oba gwe wafumbirwa essaawa eno aliwo akimanyiko nti n'olinako ku history emabega ow'abalongo be wajjamu takimanyiiko mukyalina oyo mwami tetukyali nnyo wamu naye kati tukolagana olwokubadde omwana nti kyomukubira n'omubuuza kubanga omwana ali waabwe nomubuuza omwana ali atya amulabirira obuvunaanyizibwa bwabukola naye nga sigamba nti tukyali wamu nti tuli bafumbo nedda kufunye kati awo wewanoonyeza ku bulamu obulala nogaa kugenda okole neŋŋamba kanzije nkole ngulooba poloti tomanya nsobola okufuna omuntu asobola okuŋŋamba nti oba kale engeri yonna nga nsobola oba okuteekayo abaana bange naye nga ate ndaba kati tekyasoboka tewali kitasoboka kati obuzibu buvudde ku ki Hawa
kati obuzibu bwenfuna wano zisikyebaka ku buliri okusoboka nga nakajja ndalowooza ng'oba ntuuye ngamba naye ate ntuuye zivamu olusu olubi kiki embeerawo naye nga bwe mbeerawo nga nsirikiridde nzekka nga nfuna amaloboozi nga bwe mba neebase ndoota abaana nga bakaaba nga amaloboozi googera nagagamba maama eno gye watuteeka si waffe twagala tutwala waffe kaakati kati myezi giweze 6 nesikyebaka ku buliri neebaka wansi amabeere gano gavaamu amata ng'omuntu ayonsa gwe neebaka kasita mba nga neebase mbeerera ddala ng'omuntu ayonsa kimaze emyezi 6 wagendako kew'omusawo oba n'ogezaako okuteekako nagendako kewa musawo noono mukama wange nemugamba kale yes namugamba nti galayika galwadde biki nangamba nangulirawo ku ddagala nangulira n'akoowa nangamba kati ogenda tandika kugula ku ssente zo nga bw'ogula ku ddagala gakala tewali nkyuka nensaki nfunawo awo waliwo omuwala gwetukola naye nansakingira ku Google nangamba kozesa kulira eddagala bagamba simanya oba bagamba bulwadde kyawo naye nga tewali nkyukakyuka nembaako abantu bembuuzabuuzaako mungu oba tebalinasobola kugamba wasigala okyayogera bagamba ki bw'obuuza kati nabuuzaako ko omukyalo omukulu nagamba ezo nsonga mpanvu olimala kudda naye kakati ng'ate obulumi bwe nnina nkola naye muno mu kifuba munnuma bawolaba omukyala abazimbye amabeere ng'annumizibwa mu kifuba muno amabeere gabeera gannuma kinzu nalowooza neŋŋamba kyako obuzibu buva ku ebyo buva ku baana paka nakati era okyafuna obubaka mu birooto obw'abaana abo abaabuuka yes ne bwe mbeera ntudde butuuzi ogenda olaba nga omuntu asobola okuba nga nze mukama wange asobola okujja nagamba nzize wano nekugamba kino naye nga simulabye nako naye nga bweba otuddeawo nga nsirikiridde nzekka like wokutunula bwoti nti otunule bwoti olabe mu maaso bwoti mba ndaba abaana olaba bafaanana batya kiri ekifaananyi ekyali mu baketi kyekikujjira nedda kati mbalaba nga bali bwereere nga wabulaba abaana nga webasizaawo naye buno obwana obuto obuwere yes bwekityo ate nga bavaamu eddoboozi yes mbeerawo nga nfuna amaloboozi wambe nafunako amaloboozi nga gasusse nali mufumbiro oba nabirowoozaako nesimanyi nendeekaana mukama wange n'avaayo nagamba gwekiki nemugamba simanyi n'okubirowoozaako oba anti kati siina bwe nsobola byewala kubanga ebindi mu mutwe byakuliko bannange kati ogenda kukola otya mukwano gw'oyina e Uganda bwe mwaziika naye abaana y'okyali mu kontakiti naye nedda omanyi gy'ali simanyi kuba singa oba okomyewo e Uganda ne mugezaako okugenda ebbunga nga tokyajjukirawo mukwano gwe yabayo ebbunga nze nzijjukirawo naye kati baazimbawo togenda genda nti ogambe nga wendaba frame yeno ennyumba eno ruumu wenateeka abaana bange tekisoboka kati nze kyembadde nsaba singa wabaawo omuntu nga tulina engeri bwe tusobola okikola oba ne tubasiba oba ki nemusiba nababeera nga tebakyanzijira kati eyo y'omu nnyumba gy'okolera embeera eri etya tennakyuka kubanga kisobola okuva ku ggwe omuntu ne kiyingira mu mbeera ne kiyingira ne mu nsawo sijja kugamba nti nno
oba wano wendi kale obuzibu bwe nnina buli bumu nti nnumizibwa nnyo mu kifuba ate nga nkola nnyo. Owulira kizitowa owulira otya? Mpulira obulumi n'amabeere ogugakwatako nga tegaba tegazimbye gakwatako obukwasi gabeera gannuma nga bwolaba omukyala nga oba obadde oyonsa bebi n'otwala obudde nga buwanvu nga toyonsa nga tomuwa bbeere nga tomulaba mubeera ofiiringa oli ku kizibu. Kati bosi wo ate n'obuzibu bwe nnina like bano abantu kale engeri bagamba ffe Abannayuganda tubeera tuwunya biki kakati ate n'amabeere nago era buli kaseera nfuna obuzibu bw'okubeera nga buli kaseera ogattako okukola emirimu emingi ne buli kaseera okubeera ng'okuuma ng'obuliri buyonjo oba olina okwoza buli lunaku bed covers zeweebikka kuba kati gwe mufaliso naguvaako sigwebakako webaka wansi obuliri buleme okuwunya. Bannange ebizibu tebiggwayo mu nsi ekituuse ku munno naye kisobola okutuukako so tunyingangane emitima tuwangane ku magezi gwe wena alina engeri yonna gy'osobola okuba ng'oyambamu Hawa osobola okubeera ng'otuteerawo ku nnamba yo mu comment section ne tukutuukako oba n'onkubirako ku nnamba y'essimu gy'olaba wammanga ne tulaba butya bwe tuyambagana. Nabagamba nti gwe wena alina ekizibu tofiireeyo wekka kireeteko wano ku HK Media tukidiscussingeko tulabe butya bwe tuyinza okuyamba. Hawa kati oluvannyuma ng'omaze okugamba nga bosi wo alaba nti oluvannyuma nga bosi wo ng'akulaba nti emyezi giweze 6 towoona muli nga ye yagamba atya? Ompulira naye ng'akulaba otonya amabeere nongezaako kale mu kusooka nange nga naakakifunaye nga mbeera mugamba kati nga manyi obuzibu buva kukola nnyo nga mbeera oba nga ngamba buva ku zino gundi zetukozesa okukiriringa biki nga mugamba sigenda kudda mukozesa kino kubanga ndi bwe nti nga mbeera mbeeko kingamba nti oba awonagamba kidito biki Rolex webityo naye kaakati nangamba nedda si bwe kiri nangamba ebisinga byebyo singa olumizibwa bulwadde bulala singa tolumizibwa mabeere kati bwe yalaba nga kitutte ebbanga teyaddamu kunyega bwe namugamba njagala ggulayo ku ddagala olwo obulumi bwali bungi nnyo nangamba nampa apu namba downloading eyo apu ojja okukola ki ojja kufunayo eddagala lyonna lyoyagala kati nga ate sirimanyi awe namanyira nti abikooye era n'asirika luli yajjanga n'akubuuza oli otya kati n'asirika kati ye maama wo muli mugundi kyenkolaganayo ne maama we eri etya paka kati tomugamba nga nti wazaala Abalongo kyensobola okugamba kati sikyalina naye connection kubanga eyo bafuna obutakkaanya ne batabukatabuka famire ne zitabukatabuka naffe abazzukulu ne batutwaliramu tekyali muntu gwosobola kugamba beeyawulamu kati tolinamu kati amateeka tiosali ye yatabukira ddala ne famire famire yo nga boona baneyawulamu kineno n'omukyala mukulu biki bwe bityo bwe byali kaakati ne beeyawulamu famire ne zeeyawulamu kati omwana w'olujja luno aba takyasobola sala mu luli olujja n'obeera nga tokyalina nkolagana naye kubanga ne bw'omubuuza tasobola kuddamu sigirina naye wali ogeze kati gwe atalina nnamba ye wali ogezezzaako ddyo omubuuza byaliwo nga tonagenda bweru bwe nagendanga mu kyalo kubanga nagendangayo
byaliwo nga sinajja eno bwe nagenda Abalongo mubuuzaawo kati ngabeera ng'ayogera ku kyalo ebigambo mbu oyo omusajja gwe nayagala mulwadde era nange ndi mulwadde naye nga luupu nkimanyi nti siri mulwadde naye ng'ate yennyini eyaleta omusajja oyo okutwaliza awamu afuna okutakkaanya ne maama wo. nedda nze yayogeranga ebigambo naye nze saamwanukula Ebigambo ng'abigamba baani yabinyumyanga atabinyumiza oyo omukyala muganda wa maama wakuzaala ab'okukyalo nga babinyumiza si baluganda ddala naye nga wolaba nti no taata gundi muganda wa taata w'ebityo yazaala ebityo kati muganda taata wa maama yamuzaala taata wa maama wange baluganda ne taata wooli kati maama wo ye yalagawa oyina maama wange gyali enkolagana ne maama wo maama wange gyali naye yali nnyingi okusingako eya maama wo anti kati olaba nze nakula life yange nga jjajja wange yafa naye nga maama wange gyali ne taata wange gyali abonna gye bali naye nga maama wo naye nga takufaako tebangaako bannange si byangu kale saba abantu ku magezi obuyambi bwetaaga mbasiibule nja kuba nkuddira mu inbox abalungi aba HK Media mbadde nsaba ku buyambi bwammwe alina ku magezi yenna alina omuntu yenna gw'amanyi asobola okunyambako mwene ensonga mbadde nsaba kumpa ku magezi kumpa ku buyambi kumpa ku magezi alina omuntu yenna asobola okunyamba nsaba kunyamba kati ekyokukomawo kyo okirowoozaako ki kuba nze ndaba nga ensonga yeyeetaagisa nga nawe oli kuba kati olaba we nali nzija eno kati eno mazeeyo omwaka gumu n'emyezi 3 oyagala omale kumalako kati mbadde njagala sooka mmalako contract naye obulumi bungi bw'obeera nga okyasobola okugumiikiriza osobola okugumiikiriza simanyi naye bw'oba olaba obulumi bungi obulumi bwo bungi n'otereeza ensonga zo bwe naaba nfunye omuntu asobola okunyamba kyonna ekinaaba kyetaagisa kyenja okukola oba kudda bano ye banakkiriza kuba nabo waliwo basaba ne bagaana kufuna bulungi kale Hawa kankusabire mukwano nzikiriza nkusiibule saba Allah akuviireyo yongera nnyo okwenenya okukola istighfar kuba oli mukyala musiraamu Allah akusonyiwa ekikolwa kyewakola asobole okubeera nga akuyamba mu mbeera gy'olimu kuba ffenna tusobye abakyala bangi basobezza ebisobyo ebisingako naawe naye weweenenya ngutegedde naddala ensobi y'omungu alina engeri gy'akuviirayo n'akuwa second chance so yitiriza nnyo bw'oba osaala naddala nnyo okukola istighfar ne woba oli awo nga just yoyimiridde buyimirizi teweerabira gamba astagfirullah Allah asobola okuba nga akusonyiwa kuba weweenenye nnyo ebiseera ebisinga Allah akuddiramu ekintu ekyalibadde ekizibu n'akigonza embeera eyalibadde embi n'agikyusaamu so yitiriza nnyo 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 okwenenya nnyo then n'okukola saddaaka ng'ogikolera mu baana Allah asobola okutuyamba kubanga ensonga yeri ku baana osobola okusaddaaka nnyo 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 ng'osaddaakira ku baana singa oba ofunye obusobozi nawo Allah asobola okuyisizaawo n'akutaasa ekyo kyogenda okusookerako okukola then abantu we banaakuwa amagezi mu comment section ogenda kubeeramu ng'obalaba nange nja kubeerako nga ndaba ekigenda mu maaso
ate ndowooza oluvannyuma nja kukuzza ne bw'onaaba okomyewo tujja kweyongera tusisinkane mu buntu nyongere okuyambako n'ensonga zo. Kale nzikiriza nkusiibule mukwano. Bannaaye abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi, ebizibu tebiggwayo mu nsi. Mukyala munange bw'oba okyali bulungi engalo mu maaso, abantu balina ebizibu bingi nnyo nnyini ddala. Ngezangako nnyo okukwata abantu naddala ku masimu, akaproguramu ako ntera kakolera waka sivaawo ne tusobola okunyumyamu. Togaana okunkubira essimu ng'olina ekizibu, nyinza okubeera nga nze ngenda okukuyamba nkituuse ku bantu bo babe nga bakuwulira. Njogeddeko n'abaana bangi nnyo abali kukyeyeera mu puroguramu eno ey'essimu. Ninako oli omukyala gwe naleeta emabegako awo, boyfriend we yakwata ebifaananyi bye eby'obwereere n'abisindika ku ssimu ya kitaawe. So n'olwo olutalo twaluyitamu, mwebale kubaawo. Kati essaawa eno ekiriko kya Hawa, gwe wenna alinayo obuyambi obw'enjawulo, olinako amagezi g'omanyi, olinako obutya bw'osobola omuyamba, ebyobuwangwa munaye sibimanyi nnyo, naye tujja kubeera tuweeyanza. Eyo ye namba y'essimu eri awo wammanga kuobeera oweereza WhatsApp message yokka, WhatsApp yokka, nja kuba nkuddamu ate tulabe butya bwe tusobola okuyamba Hawa. Neyanza nnyo bakwano, enze HK Media Hadija Kigozi, aba BBH Travels be banteekamu omusayi kulaba nga sheetambula bulungi. Bakugamba nti gwe wenna yagala ogende Dubai, yagala okola visa extension, bakubeererawo ne bakukolako bulungi nnyo. Kozi ate aba Platinum Wellness Spa we bali nnyo, aba Shukran Pure Herbal Solutions bano bakugamba nti osooka ozaako ku ddagala lyabwe Uganda ate lijja kukola bulungi nnyo nyini ddala. Aba Staff Fever Uganda bano batwala bana kwetwoka. Neyanza nnyo bakwano, yenze Hadija Kigozi, HK Media, mweraba.